bandiriza abali ku Kakos Fax 256 teyalinga kintu kibenga kitambula. Wizo yakubye Shamba Boy. Mama omuvubuka yavuddeyo nakakasa nti Wizo yakubye omuvubuka abaddamu yambakeo emirimo mu kifo kye yabadde apoera. Omuvubuka ono Kawesi mama avuddeyo asaba buyambi era nga agamba nti sikan ey'okugulu ne treatment yonna yabatuteko $5,000,000. Wizo yakubye omwana wange namumenya okugulu namwasa omutwe batusabye obukadde 5 mulongoosa. Nsaba Wizo oba osobola jango jjanjaba omwana wange si nfukamidde nga nkwegayirira jango jjanjaba omwana wange nze ndi mukazi munaku yakubye omwana wange Kawesi okitegeera namukuba namwasa okugulu era batugambye ayina okugenda mu sikani aveeyo bamutwale bamulongoosa okugulu. Ewa Wizo yabadde alabika akola bwawusi boy mukitegeera bannange nkowoola Wizo nkukowoola yonna gy'oli Chameleone mbakowoola mujje mujjanjaba omwana wange ne famire yo kuba muganda we yakubye eki omwana wange Palaso mbeegayiridde mujje mujjanjaba omwana wange bamumenya okugulu. Wizo yamumenya okugulu ate yamukubye atamidde yamukubye kiro. Wizo we yakomyewo ne bafunamu obutakkaanya namukuba namukasuke mabega w'ekikomera okugulu konna kwamementuse bannange mbakowoola. Wizo guno sigwe mulundi ogusoose ng'alwana actually Mayanja family kuba ne Chameleone kigambibwa yakubako producer Bawa era byaliwo. Chameleone yazaakola ebintu bingi ebyakalamaji n'ebirala byonna. Kati bw'owulira bino bogamba ba family kiki naye Wizo asirise tannabaako kye yanyeze n'omulundi n'ogumu mama afukamidde ku ttaka agamba nsaba mu buwombeefu obw'ekika ekya waggulu Wizo asobole okujjanjaba omwana wange. Kawesi abadde ayambako ku Wizo naye nga bwe manyi Wizo tekimugaana kuvaayo kumwegaana nti nze simumanyi. Ekyo kyewakoze ate kisusse. Vaayo osobole okulaba nga oyambako ko ku mwana ono Pastor Bugembe twagala kuyozaayoza. Oluvannyuma yakuziza amazaalibwa ge n'agaba n'ebintu eri abo bakateyamba abakadde wamu n'abo abalina obulemu. Wabaddeyo Spice Diana, wabaddeyo Catherine Kusaasira. Mbu bazaalibwa lunaku lwe lumu ne Catherine basharinga birthday nga Bugembe oba wawezezza 37 Catherine Kusaasira n'agamba 38. Katugenderao wano neera wenjagalira okulaba nga njagaliza omwana wa Bobi Wine birthday ennungi gwe bayita Suubi awezezza emyaka 6. Happy birthday, enjoy your day. Embeera eriwo kati mu ggwanga yeyokuba nti omuyimbi yenna yeeyiya mu ngeri yonna gy'asobola okufunamu akasente. Wano Chameleone amawulire gayogerwa gye buvuddeko nti ayagala kutunda nnyimba ze ne bavaayo ne bagamba nedda ayina alubamu empya gy'akolako gye bayita Joseph gy'agenda okutunda. Ayagala nedda ayagala kutunda nnyimba z'abayimbi bonna mu Yugatune ate nga Yugatune ya mukulu Sale omukulu Jeno Sale ayagala kugula nnyimba z'abayimbi aziteekeko copyright. Bino bigenze okubaawo nga waliwo ebibiina ebyasookawo edda mu kugula music. Wano byamaze okuwulira nti music ono abayimbi bateekateeka okumufunamu akasente mu ngeri yonna oba ya online oba kumutunda mu Yugatune eya Jeno Sale kwe kuvaayo ne basituka mu kibiina ekisituse kyekyakasiwukira omugenzi ng'ono amanya ge Elia Bugembe naye nga teyalinga akozesa erinnya eryamanyika ennyo ye Kasiwukira. Abayimbi bazze nga babeera proud mu ngeri Kasiwukira gye yakolangamu emirimu gye. Yagulanga tape n'akwata oba tape nga bisirikirwa n'akwata ennyimba eziri ku albamu eyo ku tape n'abanga yagirinako copyright n'abanga yalina okukola ki okuzitunda ng'abalala bonna bazinona we. Ekyo kyalingawo era ng'abayimbi bakwatibwa ssente eziwerako ne bazimuwa mu albamu ye oba mu tape ye. Abayimbi abaagulwako ennyimba mwe muli Bobi Wine, mwe muli Ragadi, mwe muli Maddox, Chameleone, Reddy and Wizo, Mr. Semakula n'abalala bangi. Kasiwukira si yaliwo yekka yali akola omulimu ogwo naye waaliwo n'abalala abaali bagukola lwakuba ye yamanyika nnyo. Balooya bakasiwukira bavuddeyo bagamba nti singa omuyimbi yenna Kamutanda n'atunda ennyimba zino ate ng'ate bazirinako obuvunaanyizibwa bajja kumutwala mu kooti mu bwangu obw'ekika ekya waggulu. Abamu ku bayimbi
bavuddeyo bagamba nti Kasiwukira bwe yali agula corporate lo yali tennaba kutuukawo, yajja oluvannyuma lw'okuba nti ye yali yagula dda. Ekyokubiri yali publisher, ng'omuntu aga nti nkuguzeeko oluyimba nsobole oddugaba n'okulusaasaanya, naye nga corporates ezisinga obungi zaali zisigadde wa muyimbi. Kati abayimbi bagamba Kasiwukira tajja kubamanyira, yali publisher wabula corporates zaabwe bazeesigaliza. Talina kuwandiikira YouTube, talina kuwandiikira Jenosale ba Yugatune abaagala ogula ennyimba n'ebirala. Alina waakoma era kye yafunamu kyekyo mu bbanga lye yamala ng'agula ennyimba. Kale nno embeera bwetyo bweri, naye ebyo byonna nga bikyaliwo. Bo abakasiwukira balina endagaano, nga bo balina endagaano eziraga nti mwasayininga n'okusayininga ne mubaguza, era bo bagamba nti balina copyright ku nnyimba zammwe. Mwabawakana nga mugamba nti tebaagula copyright nga just oli yali publisher, mwezammwe ziriwa? Ezammwe ziriwa? Mulyoke mukakase kye muli mu kwogerako. Bwe kitaba ekyo mwegendereze, endagaano zino ze mwakola ziyinza okubaavuwaza n'akatono ke mulina ate nako ne kagenda. Lwaki siba